The Newsroom, where untold story is revealed. Oboli eyo nga bakuwa sente ojjobula akamiringa kali akasajja akaferesime kabaita kweza akabadde kagamba buluta maguzi yasinkanye sale ne kafoginga ne bividiyo gwe ngenda naawe mu kooti nalagidde lawyer wange nalukola bino bye muzanyira kumanya g'abalala nti no muva mu kyalo nga temulina mirimu n'ojja e Kampala mbu bakuwe sente to survive on people's names. It will stop on me. Equity tugamba nti whoever seeks equity must come with clean hands. Nga bwayagala obwenkanya yandizenga naye engalo ze nnyonjo. Naye ye naye engalo ze si nnyonjo. Engalo za Lutamaguzi si nnyonjo. Nti Lutamaguzi mu bantu aboogedde ebigambo kalebule ku bannaabwe naki y'omu kubo. Yakava mu kalwera sente zina sustaining omusango. Ayi kakati nze esente ezi sustaining erinnya lyange. No si mucyange erinnya lyange weeziri. Budilyo gwolooza nagenda okuyingira parliament nali mwavu. Gwe genda obuuze kubali mu Makerere University na fuluma Makerere University nga nvuga Benz gye bayita E240. Lutamaguzi amagezi nkuwagabuwa kwezi muleke. Kuba ekigambo bisobola. Bw'oba musaze okutambuza lutalo lutambule ku social media kuno. Kwe rubadde abeere ku radio eno ku kyano yayogere nawe ufuna woweto oyogere. Kawali omubaka omugwe nalabye nga yeekubagiza ng'agamba nti niba n'abasajja nga bayitiridde tukolako blackmail ne propaganda. Yes, it is state arrangement. There will be a time. You have life after parliament. No Lutamaguzi. Bw'abanga abaloya byalonze nalukola senior council kimaja mu advising. Ajja mu amagezi amugambe sango tegwetaagisa. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mbandirizaako nati abatulaba abatugoberera ku mikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo w'osinzira okubeera ng'otulaba. Nze ddeni okubeera nga nkutuusaako ate enteekateeka eno olunaku olwaleero. Ndina kanso agenda kubeera nga mu maaso kaawo yeeyanjula tusobole okuba nga atutemera mu nsonga bingi ebitambula era ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Intaneti eno omanyi ejja neekuwaamu nekugamba nti kati mukadde kano gwonnina era gwasobola okukola ki okunvuga. Abaana benkyukakyuka abamu nga ba Umaru Kisekka balumbuye baavayo recently wano ne balumba Dr. Sam Kazibwe. Dr. Sam Kazibwe ono ndowooza y'omu ku ba political analysts abasinga wano mu Uganda ate abali mu kiti kye nga tulina batono. Kyovula ebiseera ebisinga nti ayogera ebintu oba oliawo abamu ne bakutakola ki ne batabitegeera bulungi. Honorable Lutamaguzi Ssemakula nga ye mubaka wa Nakaseke South aliyo obudde buno lwakuba bamuggyeyo yavuddeyo mu nnaku ey'ekitalo ennyo n'ategeeza agenda twala kwezi mu kkooti era yawadde balooya be nalukoola n'abalala batwala omusango bamuvunaane lwaki yamwogerako nti yagende wa Salim Saleh. N'ensonga endala nnyingi ze tugenda okugenda maaso n'okuba nga tukonako. Kanso ankwaniriza taata. Esebo nsanyuse bane nsanyuse okubaako nammwe. Nze Kizza Abdul Matovu gegange ntunuulira ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga kuba ffenna yennyaffe. Weewaawo. Otandise n'omulamwa ku nsonga ya Dr. Sam Kazibwe. So tutegeere omuntu bw'ayogera alumu abantu babuuza nti ayogedde yaani yasoma ki. Kati Dr. Sam Kazibwe bw'ayogera ku by'amawulire yabisoma, bw'ayogera ku by'obufuzi nga bwe bitambula mu nsi yonna munoonyereza waabyo mukugu mu ebyo yabisoma. Dr. Sam Kazibwe musomesa ku UCU Mukono kati nkakasa ali informed ekimala okwogera ku byabayogedde ate boddayo lwakuba kati ennaku zino abantu tebanoonyereza. Bw'ajja ku mutimbagano n'alengera gundi agambye ate gundi amuvumye nga naye avuma naye boddayo
omusajja yanyonyola bulungi ensonga ze ate ze nakkaanya nazo n'akugamba nti yagenze n'ayogera bye yayogedde nti naye balina ebayisa resolution nti afe nga bwe tulabye gavumenti eyo kino na kino ebintu bye bayisiza tebisobola kuba binding ku gavumenti eno era n'abagamba nga bwe bitalina we byali bikoze n'adde njagala avaayo amuwakanya atugambe nti byakola wano okitegeera nti oyo yagambye tebina ebyali bikoze naye byali biyisiddwako ne bikola wano mu lukiiko olwo kati olukiiko tubadde tulina relevance ekirala naye yabadde ayogererayo bali ku ddembe lya buntu bali violatinga batya bye babaddeko of course osobola okunnyonnyola tulina bye tubulamu biki naye si nnyo nze ŋŋamba Bobi Wine obuziina yali talina kububikkulira eyo olw'ensonga abaganda bagamba nti atanzijanjabe tambikuza bwalyange kubanga tiri bujjanjabi ekirala Bobi Wine bano nga tebanabuukira Dr. Sam Kazibu omukulembeze waabwe nga ye nga abadde akulidde enkyukakyuka nze ŋŋamba omukulembeze you need sometimes what to be strong naye asusse okuba cry baby buli kyesera wowe semwe tuyambe ffe tuliwe tunebwe tuti omukulembeze olina okuba strong abantu obuvumu babujja ku ggwe era ekyo yandikiza ku Dr. Besigye abantu nakati basobola okwekalakaasa mu kibuga naye beekalakaasiza kwani abantu bagoberanga Besigye nga zzo okwekabasa nga yabasooka okuguma n'abalaga nti tusobola okuyitawo nga luuti ya gaasi ne bamugoberera naye munnaye gwe bw'onookaaba b'okulembera bakole ki no wonder wabagamba okubanja akalulu buli omu n'asirikira we yali lwaki yonna we to be seen kati ekyo n'okivaako bafuutu soja nga tebannayanukula ono ebyo bandisose ne babetunulamu oluvannyuma ne baddayo emabega ne balaba ebizze bitambula mu ggwanga kuba Uganda tetandise wano ku Bobi Wine okuyisa obubi abantu n'enfuga ebulamu okutyobola eddembe ly'obuntu tebitandikidde wano bibaddewo kati mbadde njagala bafuutu soja bandisoose kutunuulira ebyo then okuba nti ebizibu ebituluma wano okuwanyisiganya ebirowoozo ne kugaana kuvuma kukola ki emabegako eri basooka ne bagamba Sam Kazibu oyo lwaki analizinga nnyo ebyekenya ebyewaffe tabiraba ng'omusajja omuyivu yakimanya muyinza obutaagala kuwulira mazima n'asooka abeesonyiwa bwe yabuuziddwa ekibuuzo ali talina kyakkola ate n'akiddamu na bukugu kubanga akimanyi nti waliwo emitwe gy'alina okuprotekitinga infact yadde agezaako kuprotekitinga abafuutu soja kyovala byayogedde si buli omuntu yabitegedde waliwo ebintu ng'omuntu alina okubyogera ne wabaawo ababitaputira ate abalala babitegeere kati ebya Sam Kazibu Lumbuye tasobola bitegeera nga babyogedde n'ekisekka byadde byetaagwa bisooke bitaputwe Lumbuye asooka abitegeere n'ekisekka basooke babyogereko kati oziba babigwiridde wali nga tebinnaputaputibwa kubanga essaawa zino ekyamazima kimanyi bannayuganda bangi basirise naye buli omu mutwe ali mu kutambula agamba mukulembeze ekyagenda okuddako okulembera opposition abantu Bobi Wine bamutadde yabalaze talina kiddako si mugumu kimala ebirowoozo byamuweddeko kati abantu buli munnayuganda kyekimuli mu mutwe kyalowooza era alina interview gye yabaddeko n'omuzungu ngirabye oba yagikoze nekimanyi mu nnaku zino ngirabye mbadde nscrolling ku ssimu ng'omukazi omuzungu amugamba Museveni yakuwangula sikeekadde mutule ku mmeeza muteese nsobola kwogera naye nga gamutabani we bannoonye banzite biki kaakati n'ekyogamba okunoonya okutta tetukirinaako bujulizi lwaki gw'ogamba okutta muhoozi alina byatweetinga ajja n'atweetinga biki naye yo gavumenti yavayo negaa tetulina kyetukwagaza nze nga sike kaseera aveeyo abuulire eggwanga ekituufu kikyaliko naki kale jjangu ku State Square tulabe nga bakwata bakuba amasasi bw'obanga be wali okola n'abamu baakwatibwa vaayo bw'oba olina omusango kale baguguleko oba genda ku poliisi we reporting mpulidde munnoonya munjagazaaki naye kati okukaaba buli ssaawa sympathy tesobola kufuula mukulembeze w'amaanyi era bwensabira bano bafuutu soja batandike okusoma bayige ebintu bamanye
kye tugenda okwogerako kyakola wa nga tonnajjira batandika okuwanyisiganya ideas seebivumo ekirala ate buli ayogerako nti state agent bannange eggwanga lonna lijjudde ba state agent kati Sam Kaziwe akasajja ako simanyi kalya simanyi kakola biki fenna tubadde tulwanira eggwanga omuntu jajja okubaamu aleete endowooza ye ebe respected n'omulala either okkanya nayo batokkaanya nayo naye mba mwagala eggwanga nga atalowooza nga mmwe nomata oba endowooza mmwe ya wansi oba yawa nti bwe mba ndowooleza wansi atalowooleza wansi wano oyo mubi then abantu bangi tebajja kukkiriza nkola yemu eyo kujja mu ggwanga however ne strategies teziriiwo ndaba ku nkola yammwe ebintu bwe mubikola kasita nuupu yajja nga teri mu layini nti ensonga bwezi kyono yazoogerako ono kino bwe kiti kikolwa bwe kiti obuzibu bwe bwajjira alina okuwuliriza ajja n'ayogera ayandiyogedde n'atya okwogera kati kyekizibu kye tulina buli omu aba n'opinion ye buli omu aleeta opinion weewuunye mu Nuupu omwogezi omumyuka musibe omwogezi Ssenyonyi ali bweru asirise gundi avuma n'ebiseera bingi natuuka nawajja n'okigatta nga wano bye bayisaamu olumu abakulu babanga bakkaanya nabyo olumu nga tebakkaanya nabyo enzo ngamba bwe budde muveeyo mubagambe nti bannaye ensonga eza wano nti tusobola okuzeemalira abali wano yenna agundi aliyo ng'olaba abali wano bonna state ebaguzi buli ayogera wano state yaba yamugula state agent kekadde mulinye mukomewo mwabatannagulwa mwekwatire mu nsonga muzanalizing nga Kaziwe yazanalizing mutuwe n'egundi n'ebyokulabirako okitegeera nga muli wano naye kati nga temuli wano ensonga nedda nafu nnyo ebigambo omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogera mu Geneva Summit byali byakumala bodde bonga Geneva tebalina kye basobola kuyamba okusinzira ku ntunula gy'obitunulamu ne ku ngeri Dr. Sam Kaziwe gye yayogeramu Geneva kyeguwumaaza nga nteesula ku kyoto nti lukiiko lwe bayita okwogera ku ddembe ly'abuntu naye mubaamu era abo bennyini abayisiddwa mu mbeera eyo kusala magezi bannange tuyinza kukola tutya either bandisubidde mutwogerereko ne gavumenti yaffe kino kiterere ebyo naye ogenda gwe ng'osabayo nti basanctioninge gundi nga bwe basanctioninga abaawo mu lukiiko era gundi Kaziwe yabagambye nti singa yabadde UN Security Council nga yeetudde n'agambye yabadde yamuzinze erina kyesobola okukola naye yeefuutusogi kyo takitunuulidde yatunuulidde ono ayogedde lwaki tayogedde tali in their favor then Bobi Wine nkiddamu mobilizer mulungi nnyo asobola okumobilizinga abantu ne bajja kulaale naye siriida ekyo nkyogedde emirundi egiwera asobola okuŋŋaanya abo ne bajja kulaale naye siriida kibi nti eggwanga kiriko sitinze emyaka kati gibena kuba 10 giri 5 egiwedde ne gino nga gyonooneddwawo naye kati kekadde bannayuganda kati beetaaga omukulembeze ng'alina ebirowoozo ng'atunuulira ekifaananyi ekinene okusinga obuntu obutini n'okulowooza ku bintu ng'alina abantu baatula nabo ne bapulaninga what is good for the country ekirala tutuuse mu budde mwami Nsibambika mukwendeko katono yali atandise ekintu kyali kijja kuba kirungi however alaika alina interest ze ng'omuntu era n'amaana kuosinga naddeeri naye singa tufuna abantu abali credible nga basobola okuliidinga enjogerezeganya wakati wa gavumenti oba abali mu buyinza n'abali oppressed kigenda kuba kikolera ddala amakulu okwogera ku buyinza n'ensi bw'erina okutambula tukkirize tugaane byetaaga kwogerwako buki bwogerwa ebyaguguba ayogedde ne gundi oyo wa gavumenti oyo bamuguze tebikyakola
tukize tukole ki tugaane. Opposition tisobola kujja newangula President Museveni mu kalulu ne bakateekawo ne bamukuba kalulu. Anti ku ground ziki ng'ani akategese walina kubaawo njogerezeganya mu mirembe kuba bw'onojja buli platform gy'osuubira okukozesa ya gavumenti President Museveni yagirina. Bw'ojja mu constitution obuyinza bwonna obw'enkizo yabulina. Kulonda balamuzi, Chief Justice bonna abakka wansi we paka ku High Court yalina obuyinza obwo, constitution ebuwaye. Bw'onojja Electoral Commission obuyinza ebuwaye. Bw'onojja amagye yagakulira. Buli kimu ekyandikuyambye kiri mu muntu atya gwe tolina ky'olina. Wabula ate mmwe abandi badde mwekwatira awamu ng'obwana bw'enjala mugambe nti bannaaye ekimala kimala kale mba muzze mu kwogera ne mujja n'eddoboozi limu nga liri solid. Wasooka kudda ku banno bano kuyuza kasita twatuuka time nga opposition ezze ekizibu kyayo ate opposition twafuna buzanga buli acriticizing nti oyo atulwana oli bw'atandika ekibiina nti oyaze kulwana ffe nebuuza lwaki bano balinse kiwa mwenga mwajja be mwasangawo tebaabeekingira. So kitukositinze emyaka 10 oba kigatu kusinga 10 etaano egine egiggwako negine egitandika naye ensobi eyo yakolwa mu kukyamuukirira okwaliwo mu ba senior politicians abamu mu 2021 naye kati wano we tuli Kyagulanyi abaddewo tubala gino etaano negine emyaka 10. Opposition ebadde wa mu myaka asatu emabega gavumenti eno gefugedde. Omanyi President Museveni bwe yajjanga ayonooneka mpola mpola. Bwe yajja yali promising nnyo mu 86 ng'ensonga zayita buli omuzi yandiyagadde okulya n'atambula bulungi ne bateekawo akakiiko okukola constitution eno okutambulira nga baakagikola yali nnungi. Mu 95 constitution eno n'etandika okukola. Bw'etandika okukola abantu bonna baali okay ne basuubira yali okuva mu 96 afuga constitution ezze bategesa akalulu ka 96 then bamanyi nti ndowooza ekisenjo kinaggwako naye nga tetunayingira 2000 Besigye ne banne balaba ebitatambula bulungi amuwandiikira bino ne bino webigaana then opposition yetandika yadde nga weyajjira opposition yaliwo basemogere nabandi government okuba yali eziyali mpya basooka ne bagaa katukolere wamu olw'okutwala eggwanga mu maaso bwe balabanga bye baali basuubira bitandise okugira bonna bava mu gavumenti olwo kati tuyingira 2000 abantu batandise okugamba nedda twandikyusiza ebintu ete binnayonooneka nnyo nga kati bw'oba ojjukira netujja nga tutambula era olw'okuba balina bali ideas ze zaali zibajjawo okuwakanya gavumenti nti ojja kulaba nti 21 Besigye yajja agamba nti tusooke omusolo gw'okusiba abantu obundooya guveewo idea gavumenti n'ejja adopti n'egitwala najja baali gavumenti yatugambye awo before 2000 yali oba 97 98 ngerese enkola y'abaana basome mu buli family abaana bameka bana. Besigye agamba nti eggwanga lisobola okuweerera abaana b'eggwanga ne basoma mutina gwa primary si bana bokka mu family bonna basome gavumenti yakitwala nega kale kati bonna bakole ki basome ideas ne tujja 2006 kati olwo era akalulu tukyali mu nkolero ey'akalulu tugisuubiramu nti eyinza okuvaamu ekyaki eky'omuzinzi akalulu still 2006 katwalwa mu ntwalwa y'emu era bw'onooba ojjukira Besigye bw'awaaba kooti yakakasa nti akalulu kabbibwa mulimu ebitagenda buki bulungi naye tebisazizaamu kalulu kitegeeza waliwo okwakinolojinga ate akalulu tekakwatibwa nga kalina kukwatibwa. Bwe twajja 2011 twagenda mu kalulu enkola olwo etandika okukyuka okulwawo opposition weeri eyongera kunyinyita abantu bongera okutamwa gavumenti ebintu bikyuka. Bwe tuma mu kalulu ka 2011 bwe tukavaamu ne katambula bwe katambula Besigye akalulu ako kayibwamu ssente nnyingi gavumenti era ne kireeta inflation economy tetereranga nakati teddanga ngulu okuva ku olwo ebintu byalinnya ataddewo okutuwaaka naye olwokuba yali ye yafanga
ffenna abanyigirizibwa twekwatire wamu 2011 amulabanga adumirawo ko tuwaka ng'agamba Mpuuga wa DP dumira ng'oli Masaka naye nga ye FDC akulira opposition n'agaba ba Lukwago ba DP dumira wova bonna ebibiina byonna abali mu parliament yali yabakwatira wamu kwati yalina lutalo ku opposition banne opposition yali y'amaanyi nga bw'onooba olwana teweetaaga kulwana FDC yokka ebibiina byonna okulwana bingi ne tujja 2016 abantu balonda nnyo nga bamanyi leero katukuba akalulu kano ekabaddala katuufu gavumenti yene egende era walaba ku district nga Kasesenge ewanguddwa n'olengera ku Zintungamu nga ziwanguddwa opposition nojja no Central nga opposition ewangudde wano nojja no ebitundu ebyenjawulo Soroti wa akalulu kabbibwa nga kagwa Besigye n'abagaba bannaye nze akalulu nkamaze tekasobola kukyusa ki ndikimanyi nga atunulidde factors ezo zonna nti zifevalingaani ali mu buyinza naye kesi kubuulidde bano abakulu abamu ng'aba mwami Mafias Mpuuga mwami Mike Mabike balinamu obutakkaanya ne FDC n'abalala bannaabwe abo bwe tujja Kyagulanyi nga zze Abedi Bwanika oyo bali mu reunions ezo eza DP baleeta Bobi Wine bali e Makerere n'afuumula ebigambo gundi Abedi Bwanika ebibye nnyo ku Besigye naye nga tezikulwanyisa gavumenti era ne bibaakingibwa Kyagulanyi. Abedi Bwanika muwulira ku CBS ng'ategeeza abantu nti akatuleese empologoma Katonda yajja okusobola naye nga buli muntu mutima gwagamba omwana otasobola kintu kino n'omwana naye nze nja okusobola baze babadde radiko nnyo era bo focus yaabwe yasooka yali ku opposition ebaddewo kyenkakasa nti omulimu ogwo bagukoze emyaka 5 gwatuukiridde however nti alongoozaabwe nabo bafuna obutakkaanya ne beeyuza kati enkugamba olwokola ekintu mu mutima omubi naye kikkosa bo Abedi Bwanika baatandika ekintu kino mu mutima omubi nabo ne kibaliiramu kati ne tujja bwetu twe tusembeddwa okutuuka wano opposition abaali credible bonna bamaliddwawo kati tusigaza Bobi Wine nti akalulu kaggwa tolina kyagamba abantu genda mu Geneva banaye mutuyambe mujje mutukwatire Museveni mutukwatire gundi Muhoozi mutukwatire ani nga bwe bagenda okukwatira ani n'ensi abazungu ze bagenzeemu bannansi be basooka ne bafuna engeri gye bakipika mu bantu abantu bamala okukinyikira ne bakyenyigamu ne basooka bajja okuyamba nga bwe kyali eribbi abantu basooka kwekalakaasa gavumenti nejja neyingiramu nga ensi zonna za gavumenti yazigudde nga mulimu omukono gwa gavumenti bannansi be basooka oba tusobola kumatiza abantu koziyo one ogenda kumatiza otya omuzungu moso ate bo abazungu bali gundi baba informed ku byekigenda mu maaso buli kimu baba kimanyi so essaawa zino twetaaga kyemmanyi buli muntu akiwulira ng'abaludde oluvuganya beetaaga omukulembeze essaawa zino taliyo obudde buwonooneddwa lwakuba nti kitukositinze nnyo okumanya nti gwe twaleeta teyali fiiti kuba naye at least kyemmanyi abantu abasinga bakitegedde kyeyolekera nnyo mu taanaapu y'okulonda kyeyolekera nnyo mu bitundu ebirala ng'ofumya no mu Central mu kulonda kyalaga nti bwe tuba twagala kujjawo gavumenti omusiya muki siya mukulembeze kubanga Bobi Wine lyamazeewo nga leader of opposition alina impact gy'akoze ku nkyukakyuka oba talina omanyi buli kintu bagamba ssajjabbi teribulako kalungi kaalyo ne Bobi Wine alinayo byotasobola kumuggyako nti ku mulembe gwe especially ndowooza yakola bulungi nnyo mu 2011 manya 2021 yakola bulungi nti abavubuka baali bangi manyi buli myaka 5 abantu bangi abaali tebali qualifying kulonda mu kalulu kali kanakala katuuka nga bangi beeyongeddeko basobola okulonda kati abantu bangi baali inspired n'okujja kwe omwe twafunira abasaana n'abatakola ki n'abatasaana naye n'abalonda mu kulonda okwo bangi balondanga bavubuka
benyigira mu bigenda maaso mu ggwanga lyabwe kekyo kyoto jja kukimujjako yakikola yakyakivinga then kati ekyo nga kimaze okujja amaze bafunye interest bangi abavubuka n'abantu naddala wano mu centre ya influence nga nnyo ne Busoga bazze kati batuula mu mmotoka dereeva waabwe abavuga obuzibu bujja nga dereeva si mukugu kiki kimala mmotoka abalinyisizza kosita abadde asobola kuvuga vitiizi obuzibu bwakola ki bwe bwajja kati tugenza okutuuka wano stop over bane tuddemu tulinnye 226 stop over tuddemu tulinnye tetudda mu mmotoka eyo yetaana apo entono eyo wakola ki gye walaba ate ekizibu nti abamuli okumpi ne balimu muwabula nti owaaye nti olina okubaako abagezi b'owuliriza kkiriza obakola ki obagaana ekyo ne kigaana kalina bawuliriza mwami Lubongoya n'abalala nye tetumanyi bavugira sayidi ki tetukola ki amazima tetumanyi bavugira sayidi ki however abasajja bagezi naye bo tetumanyi bavugira ki sayidi ki kati mwami Kyagulanyi bwentu bwe nsobola omwogerako anyway council Honorable Lutamaguzi yavuddeyo n'agamba atwala Mzee Kwezi Robinson mu court yamwogerako tiyagende wa Salim Saleh n'ategeeza nti yabadde nabweru wa ggwanga nga taliimu lwaki Kwezi asasulwa okutta ttana erinnya lye kineno Honorable Lutamaguzi kimukolera era agenda succeedinga n'ekkubo lyakutte Lutamaguzi amateeka gali kiriya omuntu yenna bw'awuliranga ali aggrieved ku mutima waddemba okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka ne gamuyamba naye mu kufuna obwenkanya still mu equity tugamba nti whoever seeks equity must come with clean hands nga bw'ayagala obwenkanya yandize nga naye engalo ze nnyonjo naye ye naye engalo ze si nnyonjo engalo za Lutamaguzi si nnyonjo nti Lutamaguzi mu bantu aboogedde ebigambo kalebule ku bannaabwe naki y'omu ku bo y'omu ku ki tumujjukira ku Honorable Mathias Mpuuga ng'awulumula ebigambo ebiva eno n'eri ebimu ebyazingira mu institution ennamba nga Buganda naye tewali yamukwatako ne bamuleka kati essaawa zino saagala abeseruka Mamayute bwe bakwata kulirye n'awoloma nga naye abadde akama agaani agabalala talina moral authority kuvaayo kugamba nti agenda kuwabira Kwezi nti yamwogeddeko kubanga tulowooze nti naye bulijjo bayogerako waliwo abamusasula waliwo abali bamusasula ng'okwogera ku Mpuuga waliwo abali bamusasula ng'okwogera ebigambo ebirengezza Buganda nze ngamba bwana Lutamaguzi nkimanyi akyalinamu ekiyongobero ekyakalulu naye amagezi nja muwagamu kyabaakola kiri eki akkirize omukisa gwafunye kyabadde akola lubeerera kujja ku leediyo okwogera agenda ku TV eno dda kweri ekyakyakisobola okukikola ne wata omubeka wa paalamenti kuba mu paalamenti si musajja gwogamba nti adde mwogezi nti omusajja ali amanyire okuyimira ku fulo n'ateesa olukuubo lwa paalamenti of course naye kati bayinza obutamuganya kuyimirirawo kuba kati si mubaka abadde mubaka wa lukuubo abadde wa mu lukuubo nyaawo ne ku leediyo era kati nga n'amala ayitawo n'awulira buwuliza ekizindaalo ne bamugambye kiwulizibwa abantu 5 oba abantu 3 asobola okuwetawo n'abagamba mbeeko byempisaawo kyakisobola ne wata mubaka wa paalamenti okujja ku TV okukola biki ebyabikola ki ebyabisobola nze nja kumusaba anyweze ekyo kyasinga okumanya okwogera banga dda akikola mu bwerufu oba ekyakisobola kati paalamenti ne bwatabayo talina kyafiiriddwayo kimu ssente z'abadde afunayo naye nti kuteesa biki si omu ku bateesa b'oyinza okuteeka mu paalamenti so mwami Lutamaguzi akkirize yeyeetaba mu mazina g'enkima kati atagamba tegimukoonako emikira akkirize gimukooneko teri kugaana agende kinu gyalina gyabadde n'addamu n'awa Kwezi bingi n'agamba
akasajja ako nako simanyi kasajja kakulu simanyi kakadde naye byamwogeddeko si birungi simanyi kazeeyi bayinza n'okuba benka ne Lutamaguzi osi wakati isiya kati nno Lutamaguzi ne Kwezi bwe kitaba ki bw'oba tebenkana Lutamaguzi ayinza okuba asinga ku Kwezi. Lutamaguzi wakati oyo omusajja ayambala t-shirt omanyi mulaba okumanya emyaka gy'emituufu yambala t-shirt ye bwe kufaananya yeraga obukulu. Lutamaguzi ayambala t-shirt yamukubya akalenda emyaka gy'emituufu. Oyo bw'aba teyenkana na Kwezi asinga Kwezi obukulu. Lutamaguzi si wakati kati gwe amaze mu parliament ebisanja bimeka 2 3 nga tanajja mu parliament emyaka ebisanja 3 yasooka n'akolerako ku UN eyayinza okuba yakoleyo emyaka egiri nga mu 10 kati mbuulira omuntu akoze emyaka 30 ng'ali mu kukola amaze okusoma wano mu Uganda omuntu ate Lutamaguzi okusoma kwa busi kwe kwakati alaika ya malali nanga 25 kweye kuba kati okwakati abaana batandika bato Lutamaguzi basomera nga ali mu 22 yatandika nga ina 7 amala ine ekitonde nnya ina 2 mwezi kati gatta kasa tugakoledde okitegedde anso ogifunye muto musajja mukulu okitegedde katasobola kuvuma bukulu ekyo ne kiggwa kati wabango gwe muzannyo gwagumanyi kati akkirize beetwale wano kubona ayina chano kwayogerera Kwezi ne Lutamaguzi talina radio gyakolaki gyayitako nga bw'abadde addeyo ayiteyo beewereze bwe gunaamuyinga ngakkiriza nti musajja gyagenda gyasanga basajja banne nasanze Kwezi naye si musajja ki si mmere naye lwaki Kwezi abajjonkera Lutamaguzi? Kwezi tamujjonkera nabuliriza ebigaba Kwezi byayogera yagamba omusajja yasuubiza abantu nti nze bannange mbagamba leero waakwata ku kalulu kafa ak'omukulembeze tutandikirawo yatandika akuwotinga bigambo bya Lutamaguzi n'agamba bwe yamalaawo nti ate nalabi yeesansabaga nti woowe akalulu kange omusajja akatutte salimusale lererere eyo gyava n'agamba nti ate nagenza okuwulira nti ate yagenze n'alaba sale ate gwe yali yeesansabagako ebigambo okitegeera kati bwakireta mu layini eyo okiraba nga kyali kigatta ate ekirala yavuddeyo n'agamba nti Kwezi state agent bw'abanga state agent ye Lutamaguzi akimanya atya bwe nkugamba nti gundi gwe oli mu obba ekiro naye nkikukaatirizaako naye nga naawe okimanyi kale katugeze bwe kiba kituufu nti obba ekiro ono aba akulaba atya tabanga naye aba ava kubba ekitegeera kitegeeza Lutamaguzi naye atubulwa ne state agent aveeyo akigamba abantu ekirala Lutamaguzi atubuulira bw'abanga Kwezi waliwo amusasula okumwogerako yaani abadde amusasula ebbanga lyonna byabadde ayogera ku banne atubuulire yaani abadde amusasula nti naye ayinza oba badde alina kuba atulaga naye nga alina agwadde akolera bwe yajja n'atugamba nti Salimusale yazze nabbayo akalulu kaffe Salimusale ekapeeka tagenzeyo mu kisanja kino nga kiggwako emabega ali abaddeyo naye tugambe nti naye emirundi gyabadde tutowooze nti emirundi gyabadde awangula Salimusale yabadde agira yabadde amufacilitatinga nti kati yamuvuddemu kugamba nti yandigambye nti gwe abadde annyamba n'empangula leero wanvudde kalo n'obuwanguzi n'obuwa omulala naye aveeyo ebyo abitegeeza abantu kati abantu banaamala obitegeera tutegeere wa watuufu wakola ki kuba naye yeekwesekwesa ebbanga bw'asanga abakaba ne yeekabyakaabya bw'amala najja zino ensuso zonna yaziisizaamuuko amaaso gundi terefayina CBS ne bamugamba owaayo omuntu gw'oliko yali ku mpuuga wa kitiibwa nti atonyumiza bitiibwa temuli makulu naye agabye ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka waliwo omuntu omuganda ayinza okwogera mu njogera bw'etyo nga tumanyi asiima ye Beene fe abaganda abakkiriza nti Beene nti ye maaso moogi kati gwe owakanya si maaso moogi kuba kati ekyo oba otugamba ye maaso moogi galaba okusinga mmwe baakulembera galaba nti omusajja ono alimu ensonga n'amutuma n'agamba ono wa kitiibwa ku myaka emito era n'asaavinga bulungi ewa Kabaka
bw'otugamba nti ebyo temuli obanga tugamba temuli ne yamulonda talina byalaba oba challenges naye of course ng'Obuganda bwasirika era ne batamunyega nsonga yonna kati essaawa zino avaawa ajje atandike okuteekawo embeera eyo nti ate kino ate onaajogeddeko ate alimba abantu bakyamwogerako omanyi bw'obeera ng'obadde okyali mu mataala tomanya nti abantu bangi bootadde obulumi ku mitima okitegeera nga basirise busirisi kati Lutamaguzi abantu bakyamwogerako essaawa zino yandibadde ali mu kunnyonnyola mu paalamenti bw'abaddeyo biki byakoledde abantu b'e Nakaseke aleeseyo ebiteeso bimeka mu myaka 15 bw'eba teri abantu beetondere na bwetondezi bagaye mu nsonyiwe naye kyasobola okukola ajje ku mizindaalo kuno ku zireediyo wa ebya bisobola okubeera kwabadde ebbanga lyonna so Lutamaguzi amagezi nkuwagaabuwa kwezi muleke kuba ekigambo bisobola bw'oba musaze okutambuza lutalo lutambule ku social media kuno kwe lubadde abeere ku reediyo eno ku kyano yayogere naawe ofune wooweta oyogere odde ku TV eno oyogere kubana TV naye kati zimu zawe tezikyakukyaza alika tolina kyobagamba naye nga abafunye omukisa ne bakukyaza mutwambuze ebigambo bwe banaakusinga ng'ogamba omusajja nsinze bw'onoosinga nga tugamba owaayo ne luno oluwangudde naye ekitali ekyo Lutamaguzi talina moral authority ne kwezi munnamawulire obuuza abijjawa naye alina sources ze kwezi naye ayinza okuba alina sources ze anti mumawulire gundi sources zo zikuwa mawulire olina eddembe lyo abantu obakuuma kubanga tukyabeetaagamu information eggwanga litambule akyalina okukola kimu oli bwe yatugambye nti yagenda ewasale ajje just kuba ye essaawa zino public servant ajje akakase bantu nti abannaye bannimbye nti nze sinasinkana kusala olwankuba akalulu ne ngenda ebweru mpumuleko nti era mmazeyo ebbanga bweriti none entuketi zange muziraba nafuluma lunaku luno nkomyewo luno ng'ekyo kiwedde naye ogamba nti kudduka mu kooti era bijja kuba kwekangaabiriza bijja kubanga ebyagundi ebyono gundi Dini Lubowa ne Ssenyonyi Dini Lubowa yali agamba nti Ssenyonyi yali ssente biki Ssenyonyi alina kujja kujustifyinga kugaba naye akiri bwekimbo ekiti bwe kyamulema mupaabi omusango gwabuli awo tetumanya ne gye gwakkira so no Lutamaguzi bw'abanga abaloya byalonze nalukola senior council kimaja mu advising ajja muwa amagezi amugambe sango tegwetaagisa ensonga zammwe za mawulire muzimalire mawulire kisege Lutamaguzi bw'ayeyongerayo n'ay'amateeka tegamuyamba of course aba ino proving ensonga ebesigadde kuba ya kooti anti kooti ojja n'ogamba nti gundi ono yanvumye then wabiyo ensonga ezitunuulirwa n'oproving yakuvumya ate nakyo oli munnamawulire kwezi ayinza okuba asobola justifying ng'ojja kugenda mukuni yagambye nange bannamateeka mbalina nyina obujulizi bwange oyinza okugenda mu kooti mukwekangaabiriza kantereza erinnya Lutamaguzi abantu basigenga balowooza ndi waabwe nnyo kwezi n'aleeta obujulizi nga nyina yabulina oba katambi ng'otuuse bakwaniriza nga teguweddeemu naye kati nze ngamba obutatuukeyo amazima ku mutima gwagamanyi nti abadde ebbanga lyonna wabaawo omuntu gwe nalabye atema ebigambo yesiniya mu kutema ebigambo n'okuwaayiriza Lutamaguzi abadde mutemi wa kigambo nnyo Lutamaguzi atema ebigambo bitemeke kaakati kitegeeza leero Sserukama Mayuteero baakamye ku lirye awulire bwe liruma asirike tatumalaako mirembe kuba tabangako naye mulungi eri balala naye kanso oyo talina moral authority tugamba simanya agenda kugira okuwaabira muntu era ekyo kyenkugamba olw'okuba nalukoola abadde naye ng'amulaba amumanyi ajja muwa amagezi nti atotawaana tolina lugendo tubireke akomawo tugamba amusonyi tagamba nagamba nga bw'azze ku leediyo n'amuweereza kati ne kwezi naye akoleyo pulogulaamu ku kyano naye amwanukule bijja kumala biggwe anti buli omu oli atugambye atuwadde bwino wa kwezi nti ogumulabawo nti musajja mukulu okitegeera kati ne kwezi naye n'atuwa bwino nti naye yatuwa bwino nti ogwe mulaba bamukubyako naye yagenda ewasale nesali n'oli yatugambye nti musajja mukulu kati ne kwezi atuddiza amawulire asobola okudda n'agamba nti abannange
nze seegaana bukulu nyina emyaka oba 57 oba 60 naye n'oyo kino bwe bina gwe buli omu byamanyi ku munne ng'olutalo lusirika. Okay, Kanso, ebigambo nga kimu bibiri bisatu ebisembayo. Ebisembayo okujjako okwebaza abantu abagoberera bye tukola. N'ekirala amagezi njasembayo nga wabwana Lutamaguzi nti kana akaseera kakozesa okwefumiintiriza lowooza kubookosezza mu bigambo by'obadde oyogera ebbanga lyonna ebituufu n'ebitali bituufu b'olumizza b'oyogeddeko ebitali bituufu bw'onoomala okwefumiintiriza weebuuze nti mu mutima gw'osaanidde okukiraiminga obwenkanya nti wayogeddwako oba nedda. Bw'okiwulira mu mutima gwo nga si kyekyo kino okite sina kindi oyinza n'okukima amazzi nekiwola nekiyitawo ne tukola ebirala. Kale tuyanziza Kanso akadde k'otuwadde. Nze Deni abaddewo okubeera nga ate tulaba enteekateeka eno ng'etambula bulungi. Njagala okwongera okusaba n'obwombeefu ow'ekika ekyawaggulu okulikinga vidiyo yaffe kw'oteeka n'osubscribinga ku mukutu guno. Deni exclusive beyond the newsroom wena wotulabidde tukwebaza ne ssekwebaza yena nti weebale nnyo weebalire ddala. Tusinkane nga Gulude n'akkiriza. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.